Taata w'omwana wa Winnie Nwagi omutuufu wuuno munnange ate amaze n'azuuka ate ye bbize nateete ye mufere awedde emirimu Grace Kani ate wamma ebivaayo tebisanyusaamu yadde nno n'akamu Eddie Kenzo Rema Namakula Nyamutooro bannange naba ate mbayina mu maaso awo mugamba mutya mwasibye mutya abantu bange kansuubire muli bulungi bambi okusaba vidiyo eno gimpeere like era n'ensaba gwe wenna atannaba kusubscribinga wano ku Subi News nti mukwano subscribinga era onyige ne notification bell wamma oli mwesigwanga byonna byemba nteekayo sigenda kuluyisa era nga nkutandise ne Shiba Karungi kw'otadde ne Lydia Jasmine munnange bwe bukeeredde nga bino ebifaananyi bitambudde nnyo Shiba Karungi ne Lydia Jasmine era nga munnaye nga kigambibwa nti ssaawa zonna waliwo ekipya ate kye bagenda okutuyiwamu ekyabano abantu abiri buno bulijjo bakola ebintu ebyambyone bakola ebintu ebibi bannange naye nze weeneetegereza bino ebifaananyi siiraba kabi konna kabiriko kuba baali balaga nti basanyufu just bannange ne maama lwakuba bo abantu kale baagala nnyo oba okuwuliriza ebintu ebitaliimu kale nnyo makulu kuba bagambye maama ssaawa zonna obutambi buvaayo nti mugenda kakasa munnaye abaana biki kale wamma bo omugambo mungi nnyo oguli okuyitiŋŋana olwa bino ate ebifaananyi wamma ate nawe osobola okumpa endowooza yaawo mu comment section wamma nze ndaba just mukwano bukwalo naye maama bo abantu kale balina empanvu ya gye babiwanvuyizaamu naye ngaawo era obutambi obunaaba bufulumye nja kujja ate mbubaleetera era we kunaaba nga tebufulumye nga just mboozi z'abantu era nawo nja kujja ate mbibategeeze bwe tweyongerayo ye bannange Bruno K bannange musajja wa Katonda ye yeeyagalidde embulamu bw'ensi buno bannange ye buli mwaka abeera n'omukyala w'olubuto jjukira mu nnaku eziyise awo omukyala we Dola yatukubirawo baby girl ate mulowooza talina omulala asuuliridde okuzaala bannange Bruno K ye si wa muzannyo ye teyeepankirwako bwe tweyongerayo munnange taata w'omwana wa Winnie Nwagi omutuufu y'ono gw'olaba nkuteeredde awo amaze n'azuuka era nga kigambibwa oli omwami bbize nateete mbu ye mufere ekyaka nti waliwo eyamuguze ate bambi ajjatte erinnya lya Winnie Nwagi era nga munnange ne Swans Avenue olunaku lw'eggi yavuddeo neeyisa ekirango neegamba nti oyo omuvubuka mumwesonyiwe muyaayu bannange b'abantu kwegamba bakubye Rema Namakula mu buli sayidi ate mulowooza tebaddira ekifaananyi kya Rema Namakula kiri ekyedda nga tannaba kufuna kabina ne bakiteekawo n'ekya minisita Nyamutoolo mbu bannange mbu wamma Eddie Kenzo mbu yali mutuufu ate okulekawo Rema Namakula mbu bannange omukazi atalina kabina naye tabeereka naye ate n'ogutali musango ennaku zino kasita yafuna akabina ennaku zino alina akabina naye maama bantu mwe kale mwagala ebyonoonese bannange oba mwagala omukazi akola atya mumukubidde buli sayidi zonna ne bambi kye mwebazaako yesu wadde bamuvumye bakozeeki naye ye tannaba kuvaayo ate yeetaye mu luno olutalo ekyomukisa omulungi kasita yamma anaafuna akabina era nga mu maaso wano wamma nina musajja mukulu atolotooma ayogedde omugambo omunene kwegamba byonna mwebiri mu katambi wano katukalaba ate tusobola okweyongerayo n'agaleero Rema okulekawo Eddie Kenzo kaali kajanja tekyali kintu kirala kyonna sagirabamu nga nsonga y'amaanyi yali eno bya Rema ate Rema alabika alina high body count kuba eyo gamba musimanyi yandeka mu nnyumba simanyi emyaka 2 yali agenze kukyala yali atambula tuwa oli muyimbi artist ate era Rema akyalina akajanja ako lwakuba kwona omusajja tasobola omulekawo bajja mubalira abasajja ekyo kyatya naye ng'akyalina akajanja ako yali ayagala ateeke mu Kenzo bino byakola Amuza dokita mulamba naye takyalina value bw'olabeko dokita abeera mu ebyo simanyi ali ku stage simanyi alese kitanda abayimbi bangi ne bannabya bitone bangi balina bababa nga badokita abalala ba engineer abalala balooya naye tebabakozesa ebyo ebintu bawo olina omuwa ekitiibwa. This woman is a control freak. Zera nze ndaba guno omupiira gwaggwera mu Rema kubanga Eddie Kenzo yatwala obudde bwe yalaga nti nno omuntu by the way ng'omukyaye nga mwekyaye omuntu asooka okumuvinga on ng'omanyi teyalina ku peegi emu yali abalabibye omuntu asooka
okumuvinga on nga mwekyayi. Naye omuntu bambi akyayibwa n'abeerawo emyaka n'emyaka ng'esatu ng'anoonya omuntu asobola okufitinga mu kiri ekifo, kiba kitegeeza omuntu oyo yali akwagala. Kenzo yali ayagala Rwema. Naye Rwema bino ebikazi ebitatereera buli kaseera oba kibeera kiwulira oba bitundu by'ekyama bikisiibwa. Ate omukazi oyo ateeka okuba ng'alina high body count nga tannaba na kujja wa Kenzo. Ebyo bigagameero eyo gye yava eyo mugagameero. Ebisajja byabataagulataagulanga. Kiba si kirungi okuwasa omukazi ng'alina high body count. Byebyo wamma ate namwe nga mubyewuliddeko mbuno mubiye ebiseera Eddy Kenzo we yali ng'atabeera ne Rwema Namakula kale ng'atambula nnyo ebweru. Omunange yali akolerera baana be kyokka mbu ate Rwema Namakula ye byonna teyasobola kubira bannange. Omugambo gw'okyo olina okumanya mungi nnyo ye bannange kugamba kye bakola okuwaana Minisita Nyamutoro mbu ye naye wayambala engoye ezimunyumira mbu talinga Rwema Namakula mbuno ye tanyumirwa ngoye ne bannange bantu mmwe lwaki mukuma omuliro lwaki bannange muteekamu abantu kasonda bbaasi nenga ate geegali mu sayidi ezeebwe tweyongerayo ewa Grace Khan omanyi munnange bagamba nti enswera ekwagala yekugwa ku bbwa era ng'amaaso wano nina akatambi ka Brighton nga ayina ate byagamba Grace Khan mbu munnange akomye ku mumwa munnange abakyala ffenna tetulina kweyisa ate nga Grace Khan mbu wamma ye ayogera kugamba n'ayitawo ne we yali kumi we giba misindi kugamba adduka n'ayisa n'ewaabwe akatambi kalina mu maaso wano kasooke tukalabe tweyongereyo ate n'agaleero. Bannange muli mutya kansubire nti nno muli bulungi. Nze ebiseera ebisinga sitera kuvaayo kwogera ku bintu bimu naye olunaku olwaleero mpulira nga njagala njogereko ku nsonga y'onomwana Grace Khan. It looks like Grace Khan is going through a lot. Naye Grace Khan bw'oba ompuliriza olunaku olwaleero jangu owulirize ofunemu ekyokuyiga. Grace Khan nzize nga nkugoberera olaba social media eno you never know who is following you. Naye nzize nga nkugoberera sagaazi zo zonna from way back. Simanyi Grace Khan oba olina emyaka emeka, I don't know. But in my own opinion, emyaka gy'olina right now, ate olina maama, ebiseera ebisinga kasita ofuuka maama, olina engeri gy'okulamu mu birowoozo. Grace Khan, whatever kikuhappeninzeeko olunaku olwaleero, nsaba Mukama akuyambe, akakanye whatever is going on. Okitegeera? But I want you to take this advice. Grace Khan, kula. Grace Khan, tandika okufuga omumwa gwo. Kwobe ng'oyogera mu public, kwobe ng'oyogera ne banno b'oli nabo, b'oyita bakwano bo. Grace Khan, fuga omumwa gwo. Omanyi sometimes tubeera n'abantu betubeera nabo and we get carried away. And you start saying things kyokka nga abantu bano b'oyogereramu ebiseera ebisinga balina motives ezaabwe. Gw'oyogera ekintu ng'okyogera si mu bubi oluusi oba osaaga, oluusi oba nga you're just being you, not in a bad way, nga you're not being biased. Tomanya muntu akulinako obusungu, tomanya muntu atakwagaliza. Grace Khan, ekikubonyaabonya mu mwagwo, simanyi kiki kye wakoze, ebibaddewo ne bibaawo, naye mu ngeri gye nawulidde oyogera, it's like olina bye wayogera ate ne wabeerawo eyabizza ebintu gye byakutabukidde. Grace Khan, yiga okufuga omumwa gwo ogulabika gwe gukuleetedde ebizibu. Kuba ne bwe wali n'oli simanyi Prince Omar era naye waliwo ebintu ebyemu ebyafuluma nga toze byeyogerera naye olina gwe wabigamba ne bifuluma.
fugo. Byebyo nno munnanga ate omanyi bagamba enswera ekwagala kugwa kubbwa. Munnange nno Grace Khan bakugambye kendeeza ate ku bigambo by'oyogera mbufunze fuga ate omumwa kale we tuli mu sayidi eze we tweyongerayo. Munnange waliwo omwana muwala tiktoker amanyikiddwa nga Winnie Wamami yagenze n'agula emmotoka ng'ate munnange ewaabwe kale walaganga mbu ewatali mbeera nnungi okusinziira simanya ku fridge nga n'ensula gye basulamu manyi ye mwana muwala ono takweka kintu kyonna ekiri ewaabwe. Kati awo oluvannyuma lw'okugula emmotoka waliwo ate bekitaasanyusiza okuli Calvin Kayanja era ngenda kuba mubalekirako maaso wano mu katambi ng'ate wamma ayogera ebiwanvu n'ebimpi era munzikirize mbasibuye wano omukama abankumire gwe wenna ayagala souvenirs banake. Calvin Kayanja obusungu buli mu kika kya waggulu nnyo nnyini ddala oyinza okugamba nti ku mmotoka yataddeko oba ekikumi kye baanaye kambateereko akatambi. Nva mu bond today. Siva kulanga. Nva gula. Siva kola ki kulanga. Gawe mwa nva gula, okay? So that's the reason that's why I'm crying. It's been God, not me. Abavubuka ekitusudde kwe kubeera n'obulamu obutalina musingi. Gw'omukisa gw'ofunye oba akasente k'okubye k'osonze oyagala kugulamu mmotoka naye nga ne woogenda okugipaakinga toyinaawo. Ne ssente zinaagiguliranga amafuta toyina mulimu gugenda kuzikuwa. Olemye okutuula ng'omuvubuka okolerera okukyusa obulamu bwo weewa amadaala paka lw'onaatuuka mu bulamu bw'amalala. Gw'omunaku otambula otya ng'otudde atalina wadde 5 ku 100 otambula otya ng'otudde ddala nti nawe otambule nga weevuga nga mukyalina ne firiigi erimu emmese envundu nnyoko ne kitaawo bakyali muzigo mbu naawe otambule nga weevuga ku kibuga. Tuleme kwewanika gye tutagenda kusobola kunywera kubanga okugula emmotoka nga toyina woogipaakinga kya busiru nnyo. Toyina gy'olaga wabula naawe oyagala kulabikako ng'abayita ku kkubo nga beevuga. Mukwano abantu abamu babikoleredde wadde nga naawe mmoroka ogikoleredde muganda wange, my brother, my sister, naye waliwo amadaala ga buli kimu. Yeetaaga amafuta, yeetaaga service efa. Eyali omuwala oba omulenzi omukkakkamu olwogenda kutandika bw'amalaaya kubanga toyina wadde omulimu ogusobola ogifacilitating amafuta. Olwakuwa amafuta afumite, makanika anaakuweza okukanika afumite. Okitegedde? Obulamu obw'emmotoka bulala nnyo. Osobola okuba ng'osula makindi naye ng'ate emmere ogirya mu nnyonnyo y'emmotoka. Naddala mmwe abaziguze nga toyina gy'okeera kulaga. Nze ndowooza ng'abavubuka twandikozesezza nnyo chances ze tufuna mu bulamu okweseetinga. Lwano oguleyo akapoloti we bali kuziika oba abaana bo we balijja emmere. Toyina wookeera kulima. Kitaawo n'ennyoko tebaasobola wadde okugula poloti ku nsi. Naawe ogula mmoroka ku kibuga. Naawe otambula otudde. Muganda wange Yozefu, muganda wange Bumaali, ebigambo bino mbigamba ggwe. Mbigamba ggwe. Nze ndowooza wandirowoozezako ku nnaku eya kitaawo n'ennyoko n'olwana okubajja mu muzigo. Ne weewa amadaala amatuufu okutuuka mu bulamu bw'amalala. Abantu ababiwangaazizza ebyo bye mulaba n'obasanga nga bakutta omuyini mwaka ku mwaka bo batambula beevuga, abatagwa batutta akaseera okutuuka mu ebyo bye twegomba olwaleero. Ng'oli yatereza obulamu bwe yajja azimba, n'azimba ekyalo, n'azimba ekibuga, n'ava mu muzigo, n'agenda step by step. Naye gwe oyagala kumalayo lumu. Toyina wopaakinga mmotoka naye ogyagala mu bulamu. Toyina lugendo lwayo nti ejja kukeera kuntwala wano naye gwe gy'oyagala. Nnyoko ne kitaawo bakyali mu muzigo.
Mwina ne firiji erimu emmese envundu. Naye obulamu bw'amalala bw'okola ki bw'oyagala. Sekyo si kituufu bantu bange. Tutunuulire nnyo ebintu ebinaatubeezaawo n'enkya. Sebigenda otusuula. Kubanga amafuta g'emmotoka gokka. Emmotoka ekeera ku makya bagala yakubye raadiyeeta. Weetaaga emitwalo 8 naye nga tolina mulimu. Olwo bw'oba obadde mwana muwala ng'ogenze wano. Mbabuulira. Kyova olaba nti ozisanga ku nnamba empya nga ziriyo mu bondi ate ng'enkadde. N'ogaa ate ono yagiguza omwezi oguwedde yayabisa atya.